Wanga tumaze okufuga ne Yesu, sitanina babe balikwate bane basura mukuzikirira atuyimba atebasa tulifuwa fe era namakondere amalayi kabali musi sanga tuyimba unti yesalokola unga tuyimba. Bamikwano nsanyusa obbalaba, mwebale kujja. Nina benkyagattako wano, ndi mu kubaaniriza wano, naawe nga bwennyamba bw'osheyalinga vidiyo eyo. Tulifuwa fe era namakondere bamalayi kabali musi sanga tuyimba tiyesalokola. Bano tebamala, obudde bugenze, obudde bugenda bannaaye, kankomye wano, bano bengaseko tebamala. Kati gwali eyo mukwano sharinga video tusobole okubanga tutandika kubanga obudde bugenze. Share the video etambule, abantu bajje tunyumyemuko. N'olwaleero nyongera okwebaza n'okwaniriza gwazze mukwano, weebale kulekayo byonna n'ojja owulire ebyo byengenda okwogera. I don't take it for granted. Thank you so much. Thank you. Muyingiddewo mukwano, mwebale kujja bamikwano. Nsaba Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa olw'ekyo akibabalire. Obudde bugenze, njagala kutandikirawo naye nga sinatandika njagala okwogera ku kintu. Mbadde ngenda kujja wano, nina ekintu ekinzije mu mwoyo. Mbadde ndi mu mwoyo, nsibye mu mwoyo leero, nsoma bayibuli yange ndi mu mwoyo, ne wabaawo ekintu ekinzije mu mwoyo. Waliwo omukutu guli ku YouTube, bamuyita aliko #MMTV 256. Mwenna kuba si yeyeka, eriyo simanyi, waliyo Uganda empya, waliwo si Uganda empya, kiri Uganda TV, simanyi nani. Bantu bangi bateekayo video zange. Jjo nagenze okuva wano olumaliriza bwenti ne ku YouTube nga ntandika okubeerayo live ku mikutu ng'esatu ena, bonna nga bataddeyo gundi zange, naye sibagaana kuteekayo. Bwe muba musazeewo okuziteekayo, nze ekikulu kyenjagala ye information okutambula. Naye banaye temunteekako mitwe, temunteekako headings bwe zityo. Omusajja yakutte video yange oyo wa MMTV 256 n'ateekako omutwe mbunne empewo za Buganda. Simanyi mbunne empewo za Buganda zinyiize zinoonya Katikkiro. Kati omutwe ogwo bw'ogunteekako, omuntu ampeereza video n'angamba wire kiki kino. Kakati nze ate ntandika okusomesa empewo za Buganda. Ddala lwe nali njogedde ku kigambo kyange ne njogera ku mpewo za Buganda. Bw'oba osazeewo okuteekayo video nti information etambule,
please tontekako kintu kidiscrediting my credibility. How could you osobola okunteekako ekigambo bwe kityo? Omuntu abikule alabe empewo za Buganda engeri gye zinoonya Katikkiro wa Buganda mbuno zinyiize, agenda okubikula nga nze ndiko. Bannange nammwe mulimba nedda basebo. No. Okujjako ng'oyagala ndipootinga omukutu gwo baguggale. Nze kambabuulire, nagenda okujja wano okutandika revolution, okuyingira mu revolution ne ngamba no. Nabagamba nze omwoyo gwa Uganda ng'ensi yange gwava dda nga ndi mwana muto. Okuyingira bimukyaka okukuba emmundu okukola biki nga mpulira kuba ekyo nakirabira ku muzeeyi. Nennonya engeri gye nsobola okusavinga eggwanga lyange ne wambula bwe nafuna opportunity ne ngamba kino nsobola okukikola n'omutima gwange n'obulamu bwange na buli kimu ekyange n'enkiteekamu. Sajja ku social media kufuna ssente, era sifunangayo yadde siringi 10. Sifunangayo yadde siringi 10 era saagala kuba nkola. Naye toyinza kukwata video yange giteekako mutwe gufaanana bwe gutyo. Nze njogerera empewo za Buganda. Anyway, Mukama ampe ekisa. Ekintu ekyo kinkoze bubi kubanga omuntu ampeereza video yeewuunyiza nnyo. Wile ntandika ddi okumanya empewo za Buganda. Really, MTV 256 nkimanyi mubeerako jjo olwabadde jjo navudde ku wano sawa 10 ku gundi n'eddakiika gundi ezigwamu. Ningenda mpitako ku Facebook saa zabadde nga 11 n'eddakiika 5 nga ndi live ku YouTube. Sibagaana kutambuza, mbeegayiridde. Bwe muba mutambuza message sikina mbuzibu. Naye tokola kintu ku discreditinga gundi yange. Nze nsomesa Bible and politics. Ate gogamba n'empewo za Buganda. Anyway, nsanyusa balaba. Mukama yeebala bakuuma nanga nkuumye bulungi. Mbatereddeko ebyawandiikibwa 2 ekimu kiri mu kitabo kya Yakobo essula 5 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu. Video yange eyonoonese, but it's okay. Essula 5 olunyiriri lwa 7 okutuuka ku lw'omunaana. Tujja kusomako ennyiriri 2. Ne mbateerako ne Luka chapter 8 verse 4 up to 15. Ekyo kyawandiikibwa eky'omu Luka kiri ne mu Mark chapter 4 from verse 1, kiri ne mu Matthew. Ezo 4 gospels gundi zakyogerako ekyensigo. Nja kutereera, nja kudda mu mbeera mpola. Mukama ajja kumpa ekisa. Okusooka byonna bannayuganda, njagala obbebaza olw'olugendo oluwanvu lwe tutambudde olwa revolution eno. We tuli okutuuka wano si we twali. In fact, kambabuulire, revolution eno okugitambuza, revolution entuufu okujjako Museveni. Kyova olaba opposition yasooka mu opposition yakulemberwa Dr. Kizza Besigye yatukola bubi. Wakiri senga teyajja tumanya nti tetulina opposition. Museveni we tumutuusizza ne pressure gy'aliko n'amaanyi ge tulina gatandise ne Kyagulanyi 2018 2018. Okujja kwa Kyagulanyi kwe kwali okuzaalibwa kwa opposition entuufu. Mu opposition ye yaliwo enkyamu, mwalimu aba opposition abatuufu, naye nga abaleadinga opposition nga opposition enkyamu leadinga aba opposition abatuufu. Bino ebigambo byenjogera mbyogera ne credibility okuva lwe nayingira mbaddamu.
okuva lwe nayingira mu bintu bino nzeyi wange yagambanga bw'ati olumu twagenda nga wasobola okugwawo ekintu bino eby'abantu mbusimanyi ono awalana gundi akoze bw'ati taata gundi akwogeddeko simanyi mbuno nsanze gundi agambye bw'ati ojja opaala taata nsanze gundi nga akwogerako mbuno bino ne bino ne bino kati gwe n'osuya nti muzeeyi kyagenda omumukola nzeeyi n'asirika bw'ati nogamba naye nalekagamba bw'ati olumu abakyala bo mubamanyi bali yakitinga mangu mama neziryoka zivaako nga lwaki asobola okwogera bw'ato nzeeyi namugamba munaye mukakkane nti ate kiki nze byendabye bisinga byendidde era tata Kasai yayogiranga ekigambo ekyo byendabye bisinga byendidde era ogenda okulaba nga nsirika ng'olutalo luggweeraawo ebyo byakyagulanyi byolaba Kyagulanyi byalabye bisinga byalidde kyova olaba ggojja opaala gundi agambye bw'ati Bobi Wine bakwogeddeko Bobi Wine n'asirika bw'ati byendabye bisinga byendidde okitegedde so kati bwe njogera nti opposition enkyamu yalimu opposition abatuufu naye nga abakyamu be bafuga opposition entuufu enkyamu efuga opposition abatuufu yensonga lwaki bwe twafuna opposition entuufu opposition abatuufu ne baddamu opposition entuufu revolution gye tulina etandika 2018 nga Kyagulanyi amaze okujja n'atandika okwetengerera n'anywera era awo ne wabaawo okukuba layini abasigala eri ne basigala eri abasigala eno ne basigala eno awo ekintu ekituufu ne kitandika kati bino bye tunenya bannaffe ku ground twanange temuyimira bannange mukoze bubi bannange temugira mwe kambabuulire gavumenti ya Museveni ey'emyaka 35 efunye opposition mu myaka 3 olwaleero gye gigibonyaabonya era bannayuganda bonna abali ebweru n'abali ewaka njagala kubeebaza olw'omulimu omulungi gwe mukoze naye tetusobola kulema kujja kubajjukizanga bulijjo bwabaawo obunafu tubagambe nti leero mwongeremu amaanyi muzuukuke naye ate era ekyo tekijjawo kuba nti mulina kye mukoze obudde buyinza obutamala leero kuba ebintu leero sisiibye nnyo na ku media kuba mbadde nyina ebintu byendi mu kuyitaayitamu politically and biblically okusobola okubikwataganya bituukagane challenges nyingi ze tuyitamu olumu zitulemerera olumu zitulemesa ate n'olw'obujiji bwe tuyisemu emyaka 35 ekintu twagala kibeerewo leero kuba twabadde tukyagala ggulo tekyabaddewo kati olwaliro tekirina kusula kati ekyo olumu kigenda ne kitulabisa nga abatalina kye tukoze waliwo bannanga abamu bendaba ku media bajja ne bakola live waliwo nabaddeko ku live ya Mwannyinaze Bukirwa n'agamba mwe bannayuganda mwebase otulo naye mujja kulaba ensi eno bannayuganda senga mukola bwe muti ngamba nedda Bukirwa bannayuganda bakoze bannayuganda bakoze kubanga balwana n'omusajja ow'emyaka 35 mu buyinza ng'ate bo beebase bazuukuse emyaka 3 okiwulira kyenjogera kakati challenges nyingi naye nze kyenjagala obbagamba buli stage gye tuba tutuuseeko mweyongera okuyimirira nga bwe mwayimirira mu stage gye tuba tuyiseemu kubanga wano si we twatandikira mujjukire challenges ze twalina mu biseera biri nga Kyagulanyi azze mujjukire challenges ezaaliwo nga Kyagulanyi alangiridde agambye ngenda kwesimbawo ku kuba president waliwo challenges ezaaliwo awo Kyagulanyi agenze mu DP block bano bamugamba jangu mu DP block abala bamugamba tugenda mu DP block bano bamugamba jangu mu FDC nti nabasaba kadi na mujinyima wewe bite mumuleke wawa abere mu people power agenda jiwandiisa bajiwandiisizanga kibiina ky'abakadde kiyamba bakadde bibino tayina kibiina mumuleke kuba independent waliwo challenges ezaaliwo awo nawo nga mpitirivu
tukira ku machi ekintu nekigwa Uganda bwebu nekibwatukanya ensi yonna nekiwulira kofe kiki ekibwatuse nti Kyagulanyi akubyewo ekibiina ekamoja kamoja yenna n'akankana nti yeyo sawundi naffe eno twagiwulira ekintu kyavuga omulundi gumu bwebu ensi yonna nebuuza kiki nti Kyagulanyi akoze ekibiina ate kya ambuleera kofe wangi netujja netulaba ekibiina sijja n'agamba omwana ekibiina kitutte mu mateeka kiki ekibiina kye niwajja challenges endala mu kiseera ekyo nazo ne tuziyimiriramu bebasima ne babasima bebatula mu kooti bebakuba emiggo ne babakuba emiggo bebawamba ne babawamba ababyegaana ne babyegaana ebyo namubijjukira tuze mu kwesimbawo tajja kwewandiisa bwasigaza ekibiina ne yeewandiisa nja kwambala gistring mbagambe tekisoboka Kyagulanyi afa nkya Kyagulanyi afa leero tayinza kutuuka nga mulamu tajja genda mu kampeyini Kyagulanyi ebyo byonna ne tubiyitamu talina ssente zonna baazisiba Kyagulanyi agenda kujja wa ssente Kyagulanyi musiyazi Kyagulanyi Illuminati Kyagulanyi mulogo abamu supporting nga bayeekera simanyi ba red movement abo abaana bayaga byonna mubijjukira ne tubiyimiriramu Bannayuganda ne bayimirira ne babiyitamu mweleka mbabuulire ebigambo Kyagulanyi bye yajja nabyo Bayibuli etugamba bweti kyenvudde mbajjukiza olugero olwo olw'ensigo Bayibuli egamba Yesu n'abagerera olugero olw'ensigo nti omusizi bwe yafuluma okusiga bwe yasiga ensigo naye ne zigwa ku ttaka ery'enjawulo ojja kgenda osomewo olw'obudde sijja kusomawo kyekyo kyawandikibwa eky'omuluka ngenda kyogera gojja kgenda okisome naye bwe yali amaliriza nga abannyonnyola nti ezimu zagwa ku mabbali g'ekkubo endala zagwa mu maggwa endala zagwa ku lwazi endala ne zigwa ku ttaka eddungi ziri ez'ettaka eddungi zezaabala n'endala zagezaako okubala waliwo ezaagwa ku ttaka eryali awo nga baliyita Ronald Mayinja ne zikula ne zifuluma ezagwa ku Ronald Mayinja ku lwazi zaafuluma naye ne zita emirandira ne gitasimba Bayibuli egamba enjuba omusana bwe gwajja olw'okuba emirandira gyali tegirina ttaka bambi ne zikala Bayibuli yeesomesa kati ettaka eryo waliwo abantu betwalina mu people power nga tugamba oyo ye bw'okwata ku people power osooka kumutta okukwata ku people power n'agamba nze mundaba eno ttatu mugiraba eno ttatu ono Bobi Wine ngenda kufa naye okumutuukako musooka nze wayitawo emyezi egi n'agamba mwe Bannayuganda mulina kye mutamanyi Yesu ye Museveni ekigambo kyakala Yesu ye Museveni muggulu teriyo Yesu mutabani wa Katonda ali wano ntebe kubanga alina n'entebe enjeru otambula n'omutuukako bwoti Yesu ye Museveni kiri ekigambo nkikala naye waliwo abantu ng'ekigambo kino kyagwa njogera ku kigambo kati mulimu eby'omwoyo kati Bible and politics ekigambo kyonna ebeera nsigo y'ensonga lwaki okera ku makya n'ogenda ku ssomero ng'omutwe omwereere mu nasale ne batandika okukuyimbisa obuyimba mwe abaana abammwe tebagize tebayimbye n'okusipiikidde babateera mwani Shiba ng'omwana amayiminga Shiba ife batuyiyizanga obuyimba n'olwaliro mbujjukira ne mubeera mu kirasi lunaku lulamba nga kuyimba buyimba nakadankyane n'abetumbwe engenda ku ssukulu okusoma ku ssukulu waliyo ebisanyusa waliyo okubala n'okuwandiika nasale ng'omutwe mwereere ne bakusimbamu ekigambo biba bigambo ticca nayimirira ku lubaawo wali n'ayogera ebigambo n'agamba kakati bino ebya nasale bikuze ne bimera ne bijja ebibala egguni ebya nasale genda mu P1 n'ebya P1 ne bagamba ono ebibye bibaze naye ono asigalemu oyo omuwala tamanyi kuwandiika ne bwasiba ebiteeteeyi tebinyuma okitegedde omwana n'akula n'agenda mu P7 eyo level n'agivaako ekigambo kikula batica kye basomesa okukakkana enkyo omusanga mulago ng'asobola okukubaaga omutwe n'aguteeka eno eriiso n'aliteeka eno n'amala okukulongoosa n'akomyawo eriiso n'alizaako eno bw'ati n'akuzaawo
n'agamba kati nakuba empiso n'agamba mumuleke lino eddagala ly'emukubya agenda kwebakira wiiki namba ewiiki eyo ejja kgenda okuggwako ajja kusigalawo wano wiiki endala emu nja musiibula ng'ennaku z'omwezi 23 era ne kibeera bwe kityo ani ajjukira Kasirye yali Rubaga dokita n'agamba fine tuzzemu ne tumulongoosa omulundi ogwokubiri naye bwe tunaamuleka okwogera memory ejja kusiimuuka kati tumulese yeebakire ddala ewiikisi zino 2 zonna genda zimala nga yeebase tetwagala bwe banamwogeza memory ejja kgenda kati okugitaasa esigalewo kayeebake obwongo bwebake bwe bunaasituka bujja situka ne memory yaabwo yonna kubanga bweneesiimuuka tuba tumuzzayo mu nasale kigambo baabasomesanga busomesa bigambo Bibuli egamba nti ekigambo ttaka kyo nti ekigambo emitima gyaffe ttaka liba lirina ekigambo bwe kigwako kisobola okukula ne kibala ebibala n'ebibala ne bibeerawo kati era kyovulaba ne mu ssomero mutuula mu kiraasi abamu ekigambo ne kibeerawo ticca n'asomesa ebintu omu n'akitegeera nnyo omulala n'atakitegeerera ddala waliwo abaategeereranga ebweru wa kiraasi nga nze nali nnyina obuzibu bwange sijja bubagamba naye nze kye nakola nabeera nnyo mukwano gw'abaana abagezi olwo nga nyingidde secondary nabeera nnyo mukwano gw'abaana abagezi nga nze njagala nnyo discussion era nga nze nkwatira nnyo mu discussions era nze nabagamba nga bane tugende mu discussions nga bo bagamba maama ye wiri nga ayagala nnyo discussions mu kiraasi saakwatirangamu naye ng'ebyabaana bannange gundi okweriralira mwawo kale nga mbikwata okusinga eby'omusomesa ekigambo kati Bobi Wine yajja n'ekigambo political kigambo abamu ne kibala ne kisimba ku mitima gyaffe ne kibala ku mitima gyammwe ne kibala ebibala n'ebibala ne bibeerawo naye kinjagala okubagamba buli stage ekibala ensigo buli nsigo weebeera ku stage eyo ebeera ne challenge zaayo kakati njagala kuzzaayo gwe ow'omu kyalo tutandise okusiga waliwo bw'osiga ensigo bw'osiga ebijanjaalo oba kasooli buli kinnya bateekamu ensigo 3 naye waliwo lwe zifuluma 2 waliwo lwe zitafuluma era oli atuuka muno nagamba maama enkuyege zaaziridde n'addamu n'agenda nga azzaamu kasooli omulala challenge eyo eriwaawo ng'ensigo ziri mu ttaka naye waliyo ebiwuka ebiziriirayo ani ajjukira olunaku olwakyalenga concert Eddie Kenzo yajja najjabuuka akagwa n'abuuka bwati n'agwa eri munda nalyoka yingirawo bakanyama ne bamuyinga ffe na people power tuyimba Eddie Kenzo waffe kubanga yatukubidde biwoobe nani volongoto nayimirira wali ebusaba n'agamba ekindeese wano Bobi Wine nze mu Uganda temuli muntu yannyamba we nabeerera kasasiro Bobi Wine ye yannyamba ne muganda we Mickey Wine ono Bobi Wine muyita taata ye babi aliwa musooke mundetere wano maama ono babi maama wange sayo nkakubeererye naye ono maama wange nze ekintu ekikwatagana ku Bobi Wine mala kufa eno gavumenti etufuze bubi musooke mulabe buli kintu kyonna volongoto n'alyoka tukubamu awo system volongoto koffe people power twamaze tuyina Eddie Kenzo ensigo buli stage wetuukawo waliwo ebijirya tugenda okuddamu okuwulira ng'omwana ate ayombesa kitaawe tata nenkukubira essimu n'otakwata tata bamuyombesa naye gwe tata bamuyombesa nkukubira nti essimu tata n'otakwata kanoonye taata omulala challenge zaamulemu okuyitako ezo tubeera ne Ronald Mayinja nayimira mu maaso ga Museveni gwomanyi kyekitegeeza n'amugamba nedda muzeeyibizeemu tetuyinza kubikkiriza kofeya ne Bobi Wine n'adduka n'agenderawo ku mikutu emigatta abantu mu Luganda social media abaana b'eggomba twatala afya tyo wayite ennaku ezi ng'ensiga ebiwuka bigiridde naye waliwo bannayuganda abayimiridde nga bo bakkiriza emitima gyabwe ne gibeera ettaka eddamu ne kugwako ensigo enyakati be bantu abayimiridde njogera ku bannayuganda abayimiridde bannayuganda bayimirirawo mu biseera ebizibu ennyo ebyokulonda babatwalidde abaana baabwe babawambye batandika okuwamba abaana mu December immediately
mu November ng'ebyokwekalakwasa byakagwawo omusajja n'agamba kamba sombe bannayuganda ne bagaana n'adeployinga amagye bannayuganda challenge ne baziyitamu ne balonda akalu ne bakamukuba n'olwaliro bakyakabalansinga ategeka kwerayiza naye tamanyi yafuna obululu bumeka ne bwe bagamba nti mu bututeerewo wano tebabulina bannayuganda eyo challenge bagiyimiriramu buli stage ensigo gyebeerako erina challenges zaayo waliwo weebeerera mu ttaka ng'ebiwuka birina ogirira mu ttaka kati waliwo lweyimirira negaana okuliibwa mu ttaka ensigo n'efuluma n'emera bwe biba bijanjaalo ng'olina waka nabadde njogera n'abantu bange ab'oku gurupu nga mbagamba ebigambo bino like 3 days back bwe twabeeranga ewaka nga twasimbye ebijanjaalo mu lusuku ebijanjaalo bwe bifuluma bwe bimera ne bifuluma ne bitandika okuleeta ekimuli okumulisa kubayita okusuula ekimuli enkoko tezifuluma mu nju enkoko tezifuluma mu kayumba kaazo waayo enkoko ewoomerwa ekimuli ky'ebijanjaalo ate bw'eri ekimuli ebijanjaalo tebijja kubala kakati enkoko zirina kubeera munda ebijanjaalo ne bimala ekimuli ne kimala okuvaako ebijanjaalo ne bisuula ze bayita enkagga bwe bujanjaalo obuto muleka mbanyumizeeko ekigambo kambanyumizeeko akantu kamwaka enkagga nagenda nga nva mu kyalo nga nzija mpumulirako wajjajja wange ali awo ekabalagala nga ku Sekasi Institute ng'agenda ampa ssente nga ngamba ngende wali ekibuli waggulu awo ku luguudo waggulu nga ngamba genda wali nakutwala oli okugula ebintu ntye ogambe omukyala ntye ampe French beans ampe biki simanyi bya 5 simanyi gundi gwali mwaka nga gwa 9 munaye nga nyambukayo nze bwe nawulira beans namanyirawo bino bijanjaalo nze French beans sizimanyi munaye nga nziruka ng'omukyala agenda ampa obujanjaalo obwo ne mubuuza gwe mukazi gwe esente jjajja zampadde olyoka onguza enkagga neŋŋana ne mugamba nze sijja bitwala nenzirayo wajjajja ne mugamba jjajja ono omukazi mubbi nti kiki ali mu kumpa nkagga z'ebijanjaalo mbuno ate nga nze ontumye ebijanjaalo yampa nkagga jjajja yaseka n'aŋŋamba oyo gwe bayita French beans ddayo oleeta obwo obujanjaalo era bwe naddayo eka nenyumiza maama ne mugamba maama okimanyi mbunne Kampala batunda enkagga enkagga kyekijanjaalo ekitannaleeta mpeke nze nalabanga enkagga kakati nzizeeyo eri kati ekijanjaalo bwe kimala okumera bwe kimala okuyita awo enkoko bagita enkoko n'etambula awo enkoko ebeera tekyatiisa kijanjaalo nti kati kino ekijanjaalo enkoko eyinza okukirya era bw'omala obikungula n'obiteeka mu luggya enkoko tesobola kuyimirirawo kuba enkoko terya kijanjaalo kikalu ezo challenge ez'enkoko tuba tumaze ziyitako kati njagala obajjukiza gye tuvudde mulabe challenge ze tuvuddemu kati ate ebinyeebwa byo bw'obisimba mu ttaka bikula bulungi nnyo enkoko n'ebeerawo terina buzibu era awo tosiba nkoko naye geza obyanika obiteeke mu luggya awo wo olina okutuulawo kuba enkoko ziyinza okukulira oluggya lw'ebinyeebwa lwonna ate zo zisusa esimbamu omwana gya tototo empeke n'egwa wali enkoko nekulira ebinyeebwa naawe n'okkiriza kati bw'obyanika olina otuulawo enkoko tebirya challenges zikyuka kyova olaba buli omu oli alina challenges buli omu amuggira lulwe buli omu amuggira lulwe kyova olaba Kyagulanyi ye yayimirira mu buli kimu bamuyise ku kyebivuuno ne bamugamba tojja kuyimba Kyagulanyi n'ayimirira ne bamugamba biiki tugenda giggala Kyagulanyi n'ayimirira ne bamugamba ettaka ly'Ekamwokyo oliwo mu bukyamu Kyagulanyi n'ayimirira ne batuuka okugamba nannyini ttaka ye ow'Emagere n'agamba Kyagulanyi aliwo mu bukyamu ettaka alinako mu bukyamu Kyagulanyi n'ayimirira n'agamba nja kusula mu mwala oba Emagere mumenyawo mumenyeewo ne bagezaako n'okkola oluguudo olwo olugenda okujja muno simanyi kuvaawa simanyi mbuno matugga biki ne baagala okuluyisa mu nnyumba ya Kyagulanyi awo wabeerewo flyover bweti mu nnyumba ya Kyagulanyi Emagere byonna ne babigezaako Kyagulanyi n'agamba ngenda kuba president challenges ezo zibeerawo naye bannayuganda abazigumidde njagala tubawe credit
Bayibuli egambye bweti mu kitabo ekyo ekya James Bayibuli egamba bweti nti n'omulimi asobola okugumiikiriza enkuba yonna eya ddumbi n'eya toggo. Bayibuli bweto bweziyita enkuba eya ddumbi n'eya toggo. Waliwo enkuba ebeera Omuganda gyayita ey'olumaggamagga. Okera ku makya n'ogenda osimba ensigo zo n'osimba ebijanjaalo byo n'olinda enkuba olumu n'ejjanga ya lumaggamagga naye kikukakatako okuyiiyiza ensigo yeeyo okusigala ng'egenda kuba namu mu biseera eby'enkuba eyo ey'olumaggamagga. Ate ne wabaawo enkuba eya toggo oba eya ddumbi eyeetonnya nga tesalikako era nawe kikukakatako okumanya ebintu bino ogenda bikuuma otya enkuba tebitta. Yo omulimi w'ennyaanya akola bw'ati enkuba bw'eba ya lumaggamagga abikka ennyaanya nti buli kakuba akaba katonyeemu abikkako ebisubi bulungi bw'ati ettaka ne likuuma amazzi ennyaanya n'ebeerawo nga waakiri akima amazzi n'agifukirira naye ennyaanya ebale. Ekigambo kino politics nsigo eri munda mu mutima kyova olaba buli muntu kati Bobi Wine kye yasooka okukola kwe kuggula emitima gyaffe. Tewali munnayuganda kati atali mu politics. N'atamulimu yeewuguusa bwewuguusa n'agamba ndeka ebintu ebyo tobyogerako ndeka nkimanyi naye ndeka Museveni mubi naye ndeka Mpagira Kyagulanyi naye ndeka sirika. Naye era ali mu politics ekyo Kyagulanyi kye yasooka okukola nti yakwata n'asambula n'akabalakabala n'asiga. Kati ensigo eri mu ffe kyova olaba ffe tulwana. Kakati ffe tumuyita Kyagulanyi vaayo oyogere ku Kabaka, Kyagulanyi vaayo oyogere ku Katikkiro ye n'asirika mwe mwogere. Mumwamuuliddeko ng'ayogera. Kyagulanyi vaayo otubuulire Kyagulanyi n'asirika. Ensigo gye yasiga mummwe ebale. Kyova olaba kati buli kintu kye baleeta e Uganda bannayuganda bakitunula ne genda olabe eggulire. Eggulire limala okujja bwepa genda ku Facebook olabe. Abaana bali kunnyonnyola ne mu comment. Ne mu comment omwana nanyonya n'abagamba nedda bassebo mulimba. Ebyo bye mwogera bya bulimba. Ekirala bannayuganda bategedde nti balwanira kyabwe. Bannayuganda baali tebamanyi nti Uganda yaabwe. Era nze bannayuganda mbawa credit kye bakoze bakikoze. Challenges nyingi nga bwenzi bagambe nti buli stage eriko challenge zaayo. Naye bannayuganda kye basoose okutegeera nti Uganda yaabwe. Gw'omanyi omuntu alwanira ekikye. Ekyo bannayuganda kye basoose okutegeera. Buli bannayuganda baabeerangawo bubeezi nga bamanyi bali ku bwa Katonda. Kyagulanyi yatugamba nedda muyina omugabo gwe gumu ne Muhoozi. Okimanyi nti Muhoozi omugabo gw'alina mu Uganda gwe nnina. Era neebakanyose nga Bobi Wine yali yajja. Muhoozi bwe yali ayingira UPD bwe yali yayingira mu LDU. Nange nayingira mu LDU. Kyokka ate era nze nenkoma mu LDU. Kye bankolera ekyamaanyi kunteka kuba instructors. Awo kekaranka keninga kenafunako nti nze naberanga kadogo mu ba instructors nga nze mwana omuto. Yeke yali ali mugendo okibuuze. Kekaranka kyokka ye nayingira mu LDU kakati jeno. Senga Bobi Wine yali yajjadda senga nange ndi jeno. Sandiyingidde LDU nenkoma kuba LDU. Bwe namala okuyingira LDU ne bantwala okutendeka bakada ne bantwala okutendeka ba SPCs ne bantwala abo bonna mu kubatendeka nali mu Mpigi district. Genda ombuuze Jalamba Buwere Nabiteete awo wonna awo buwama n'emirirwano gwe kikwatagana ku district even Greater Mpigi eri mu Wakiso. Okitegedde naye nga nze kyemmanyi nti bw'oyingirira awo okomaawo senga Kyagulanyi yali yajja ne mmanya nti nnyina siteeke y'emu ne Muhoozi bwe yandiyingidde UPDF nandigiyingidde nange senga ndi jeno. Naye Bobi Wine yali tannaba kujja. Nga ffe tetumanyi nti eggwanga lyaffe naye gwe omanyi ekintu ekiyitibwa okulwanira ekikyo. Nze mbabuulireyo olunaku lumu lwe nalwanira ekyange temunseke munnange ntuuka. Nali mwana muto myaka nga 5 awo. Omanyi nina memory nze sinywanga ku mwenge sinywanga ku kitamiiza. Nali nnyina jjajja wange yali akoleyo mu bizinga Ssese ng'akalirira byennyanja. Naye nga mpita mwami nga bumanyi eby'abaana abato. Kati waliwo akatale kali Katebo abamanyi Katebo ku mwalo Buwama Katebo. Ebinala nga bijjawo buli Lwakuna.
kati nga jjajja atuweereza enva naye nga bw'aba aziweereza aweereza mwami we naye nga aweereza ebyennyanja bingi bwe biti ebikalu ng'agenda aweereza ebyennyanja kuba tugenda obbinona nga nkimanya abiweereza nze era nga negwabiwa agamba omwami nti mukyala waakutumidde egambe bwati ne bwati era ngende waka nga nzimbye era nga bwe bamala okulya balina okunebaza nze mukyala wange ye yaweereza ebyennyanja awaka. Kati waliwo ebiseera ebyennyanja baali babiyita semutundu yabireeta nga bikalirire ne bagenda bakisimba ku muti bwe bati ne bakiteeka ku kyoto eri emabega bwe bati kibeeraawo nga buguumirira tekyonooneka. Maama ali mu lusuku asalira ffe tuli awo tuzannya mu lujja nali myaka nga 5 ffe ebyo ebyomukyalo ng'omwana asiiba bwerere tetwambala nakwambala n'engoye tetuzirina nga zireeta embiza waka waliwo embiza ennene nga maama yagituuma zinunula nga zinunula ejja ng'eyingira mu kiyungu ng'ekwata semutundu yange ng'egifulumya ekwata omuti bweti egitwala ngenda okulengera nga zinunula etwala egundi yange n'enziruka neŋŋamba olimba nenkwata omuti gwa semutundu bwenti nengikwata okutukumu bwenti nengituula ku mugongo yali nnene nendyoka nkuba enduulu embizi neryoka edduka netugenda nga nkuba enduulu maama banaye munyambe maama banange munyambe maama nabuuza kiki ekiridde omwana maama n'alyoka asuulawo olusolo byakambe biki nadduka emisinde okugoba kiki ekitwala omwana maama gyawulira omulanga konze maama munyambe maama najja embizi eri yali emuwulira ng'emumanyi n'agiyita zinunula n'ekyuka nejja waali nanyambako netugijjako omusito gwange nenguzayo waka nga nze muwanguzi nali senga egundi eyo teyali yange nange sandigenze naye nali nkimanyi nti jjajja yaweereza nze ebyange ate embizi ebitwala ng'ebitwala etya nayimirira nenwanirira ebyange. Kati mwe bannayuganda ekintu ekyo Kyagulanyi kyatukoledde buli lwe tubadde tuva mu kulonda bo bennyini ate abatubbye nga beeboogera okulonda kuwedde muddeeyo mukole bannayuganda ne baddayo ne bakola ku luno bannayuganda baganye okuddayo okukola yes balina okukola kuba omusajja yanatuteeka mu ddeyire gundi mmere ya leero yatuzaayo mu musala ya kitaffaali mu ggulu tuwe emmere yaffe eya leero eyo yembeera ye Uganda ase ya buli lunaku era mbwa basaba mbuno tuwe emmere yaffe eya buli lunaku essala egamba ya leero tuwe emmere yaffe eya leero. Kati ye Museveni yatuzaayo mu mmere ya leero kati abantu kye kibatwala okubeerawo okukola naye abantu baganya okuva mu politics baganya omuwummuza tukyali mu politics tukyali mu kulonda mukimanyi why Kyagulanyi yatubuulira nti guli omusito gwammwe bannayuganda baganye njagala tutuule ku mbizi eno tukube enduulu mpaka lutunafuna atutaasa tugijjeko omusito gwaffe kasita obanga olwanirira kikyo mwe kambabulire omuntu alwanirira ekikye kyonna kisobo kyonna ekijja kiba kirina okujja musinga era nolwaliro buli lwe tutuule waka ffenna tulina ebiseera ebimu bye tubeereka ffenna ne tukuŋŋaana ako kamemore bonna tebakeerabiranga nabaleka nga bazannya awo neŋŋamba nedda nga nze nannyini semutundu eno mwe mwalyako ku semutundu nze nannyini semutundu ebyokuzannya nabivaako nendyoka ngenda nentuula ku mbizi ku mugongo nengikwata okutu nenkwata n'omusitoko nze tugende nga bwe nkuba enduulu paka lwe nafuna nyamba ate era teyagirya ate era nagirya mbabuulira bannayuganda ebyo ebintu bibiri njagala tubimakinge one okutegeera challenges ze tuyitamu n'okutegeera nti ffe bannannyini kintu kino tewali nannyini kintu mulala kubanga Museveni ayitiriza nnyo effujjo n'okujooga nti kati mwalabye bajeti eze aleese bajeti yonna eriwo okukuuma ye ne gavumenti ye bajeti yonna eyimiridde ku ye agezaako okutuggyako omusito gwaffe guli agutwala tetulina kukkiriza omusito guno gwaffe ffenna gwaffe ffe bannannyini gwo ate tetwamulonda asazeewo institution kuba Museveni yakitegedde nti amagye ge gamulemeseza mu buyinza
akitegedde nti institution yokka emukutte maje gega kyamulemesezaawo abala ffenna atuvuddeko. Yakutte budget yonna n'agikola nga ya Ministry of Defence. Mbwe ebitundu 3 byonna bigenze mu security. Era Kasejja bwe yabadde ayimiridde mu parliament yatugambye bw'ati mmwe musaaga n'ekintu security mugamba mbu na agriculture mbu abaana kusoma. Waliwo omuntu asobola okugenda ku ssomero ng'emmundu zivuga. Waliwo omuntu asobola okugenda mu nnimiro ng'emmundu zivuga. Era n'atugamba mu parliament mukyali baana bato musirike ne bannayuganda musirike. Nze nali wano mu 71 ne 72 mmanyi Uganda kye yali nga tewali security. Nengamba senga nali nesimbawo nembera mu parliament kuba nali nze omuntu ambuulize Kasejja ekibuuzo nze nkiina n'olwaliro kikyanjo kya leka nkimubuulize wano. Kasejja kiki ekyaliwo mu 71 ne 72 ekitaliwo kati? Njagala okimbuulire. Yagambye temu musirike temwogera kigambo ekyo. Ebyali wano mu 71 ne 72 nga tewali security. Tukwate sente tuziteke mu security kubanga security gwe mutima gwe gwanga. Kubanga ebyaliwo njagala otubulireyo ebintu bibiri ebyaliwo mu 72 ebitaliwo kati ku mulembe gwammwe. Wabula Museveni yakutte budget yonna akoledde. Why? Ayagala ayongeze amaje ne police omusaala. Yalaba nga kya incitinga ab'ebyokwerinda Bobi Wine bwe yabagamba ngenda bongeza. Kati yewadde y'amalwaliro gaffe mu kifo ky'amalwaliro azimba makomera. Nkugambye bagambye bwe bati security ebadde etambulira ku buwumbi 3,000 mu security ebaddemu obuwumbi 3,500. Olwaleero agije ku buwumbi 3,500 n'agitwala ku buwumbi 7,700. Agidabolinze times 2 n'asinga namu. Obuwumbi 7,700 kati. Why? Ayagala ayongeza amaje ne police abongeze sente bamukuumire mu buyinza. Naye bwe babuuza Kasejja ogenda zijjawa yagambye bw'ati bagenda kwongeza emisolo baleete n'emisolo emipya bagatteko n'okwewola munda n'ebweru w'eggwanga n'ezinava mu badonors bo mu basazeemu abo mu batekeko X abo tebaliiyo kubanga ebyo twabiggaddewo. Badonors bo mubeerabiri. Okwewola baba banje ebbanja ddene temujja kwewola. Kati income esigaddewo be bannayuganda nti okwongeza emisolo egibaddewo ate n'okuleeta emipya ekyo mujja kikola tetuganye. Naye bannayuganda banaagiwa. Kino kyembaleetedde okubalaga nti bannayuganda bayimiridde. Munnayuganda ne bwaba munafu era agezezaako okubaako ekintu kyakola ekisuula gavumenti. Waakiri yava ku social media, waakiri akozesa VPN, ogwo omusolo gwafa. Kati Museveni ffenna tuvuddemu ayagala kukozesa maje agenda gawa sente babongeza n'emisaala. Naye wulira agriculture gye bagamba nti backbone y'eggwanga bagiwadde obuwumbi 1,000. Obuwumbi 1,410. Obuwumbi 1,410 bwe agriculture. Defense ne bagiwa obuwumbi 7,700. Naye security yaabwe yokka bateeka sente mu security bannayuganda babula. Bannayuganda bafa. Juzi emmotoka yagiiridde wali ku radio Simba nga kira road police eri wali ne bwokasuka ejjinja ku radio Simba ng'olina amaanyi ng'agaggolola kubanga olina omukono ng'ogwange osobola okukasuka ejjinja ng'oli ku radio Simba n'okuba omuntu ali wansi ku kira road police emmotoka yayidde neggwaawo. Naye bagambe nti Bobi Wine wuli wali ku radio Simba akubye olukuŋŋaana. Ate bamala nabbagamba baba bategedde dda nti Bobi Wine ali ku radio Simba n'obbasangawo basangawo. Naye omusajja yakubye amasimu ne yeegayirira. Emmotoka ye bwe yamaze okwabika omupiira ogwokuna gyayabise gyonna puu yonna ng'egirawo eti ne bajja ne bagizikiza.
awo wetuli nti Museveni atujjako omusito gwaffe agutwala gwonna gutwala naye naffe tuganye mbagambye tweripe ku mugongo tugobe eri embizi ya mama wange bali bagiyita zinunula tukwate zinunula tumukwata amatu tukwate omusito tukwate amagulu mpaka banatutasa banatusanga ate ne batandi ntasiza wala okujjako nange yandindidde yandimaze kundya neryoke ekintu mukazi wo kyakuweereza okimanyi nga mukyala wakuweereza ekintu laba nno bano nze mukyala wange yampa akasimu nga nve Uganda kakaddiwo ne kaggwako naye nkyakayina gye kali ewaka tekakola naye nkyakayina gwe mukazi wo nga yakuwadde ekintu okizanyisa naye ate Katonda eggwanga lye yatuwa Katonda yatuwa eggwanga Uganda mbusebo omusajja lyonna alitutte kati ayagala digabana na poliisi n'amagye ebibadde Sudan ate Museveni tulina wootuwona ate ogenda tuwonerawa kuba bulijjo dda yonna tukulaba mu bannayuganda mukole ekintu kimu emitima gyammwe muleke mukkirize ensigo eno gye tubabuulira nga bulijjo bino ebigambo bye tubabuulira wano tetwerogoza bwerogoza kyova olaba waliwo abamu nga ffe mu revolution tetwagala mu ssente kitange yaŋŋamba bw'ati tata yagenda n'akuba emmundu bwe yamala okuwamba ng'okuwamba kuwedde Uganda etebenkedde yagamba bw'ati ekyandeeta mu lutalo kiwedde najja kununula ggwanga n'addayo ewaka era talina kintu kya Uganda kye yabba n'addayo ku zero n'atandika ku zero paka n'olwalira astrugglinga naye nga yakuba emmundu eyaleeta Museveni naye mu bo mwalimu bali bakahinda mwalimu bali bamuhezi abajja okubba bo ne bamala muhezi n'abeeraawo nga amalusu gamuyiika anoonya wabba n'agamba kati wa eno waweddeyo okusiba nga ali kuza ttaso ne bamugamba tolya ssente za ttaso abantu bajja kufa nti baffe bwe twali tulwana mwali luddawa naye nga balwana bokka kati bannayuganda ekigambo ekyo tukireke kikule ekyo ekigambo ekyo kyowulira ekyokununula eggwanga kikule tetusooka ebino ebya ssente mu biveeko aba ssente gye bali era bo be balina challenge ezo beba abagudde mu butego okimanyi osimba omuti gwo ogwa ffene oba ogw'omucungwa oba ogw'omuyembe nomakinga sure nti embuzi tegukwatako kuba ejja ggulya ente nomakinga era osimbako n'obuti bwoti nogamba bannange ente tegeza n'eri omuti gwange era nomakinga sure nti n'ogukuuma naye bwe gukula ne gukula ne gwambuka waggulu oleeta ente n'ogisiba ku muyembe ogwo ate n'etavaawo nga luli wali ogigutiisa naye n'ogukuuma ne guyita mu challenge ezo zonna zibaawo ziba mpitirivu kubanga ente esobola okuba nga eyitawo obuyisi bweti neryoka ekola olulimi bweti nejjayo akatundu nerumako olulimi cwe nerutwala kuba waliyo ekintu kye bayita omutunsi ekola bukozi bweti nekajjayo naye kati challenge ez'omuyembe ogwo bwe guyitamu oba omucungwa otuuka ekiseera ng'oleeta ente n'ogisiba ku muyembe n'ogenda n'ogyerabira nawo n'ogamba maama nagisibawo ennaku 2 ogenda otuuka nga weere omuyembe gugikutte terina weeraga ensigo eyo mwekamba buulire ensi yonna ebeerawo ku kigambo oba kya mubiri oba kya mwoyo gwe njagala ombuulire omusajja yakuwase yakuzaalamu abaana yakuwaaki omukazi oyo gwe mukazi gwo kiki ekyakuka omanyi ffe tusinga okusiga ensigo eyo eyebi naye n'abakazi b'ennaku zino basiga temubazannyisa naye nkubuuza yakuwaaki waliwo n'abaali bakuwa ebikwatibwako n'ogaana bw'omanyi abaali bawa babbi ebintu akakazi akalungi omulenzi n'aleeta ensigo nga namu n'agisiga mu mutima gwe nekula babbi n'atunuulira biri omanyi bannaye njagala nnyo nze mukazi wange musuubiza bino ebigambo ngenda nomukazi sina kyennyina ndinamukuba kasaale naye kyennyinawo kiri eki ngenda kukwagala nga Bobby ne Babby kati ye yamanyi oba nanjagala nga Babby naye nze nja mwagala nga Bobby nti yo oba ndekawo
alifuuka specioza ndifuna omulala ageze agende afuuke specioza ajja kulaba naye mukwano wanyamba singa wali tewanyamba oh my god aisoya kiri gyali naye okunjagala nga babi naye nze nja mwagala nga bobi kuba kati nakyuka waliwo gye muba muyise waliwo bye muba muyiseemu bibala bingi biba bitya kati ebyo byaggwawo ng'era babi bwaga ng'era bobi bwagamba ne babi kati njagala mwagala bya se bya bujingo ebyo bya bujingo byaggwako byali byeri kati njagala bya bobi ne babi era bwe kamutanda n'akolamu bw'ati ng'afuuka specioza yanamanya binkwatako naye kyembadde nkubuuza ekikulu mmwe munzija kumulamwa kyembadde mbuuza ekigambo otegedde amakulu g'ekigambo omusajja yakugjewa mu yiiri n'akutwala yiiri Busoga abasajja abakazi abo balaba akujja wano n'akutwala embaale ne bakusala embalo gyotalootanga nako n'otitibira wenna bwe anti bba ab'embaale bagamba bwe bati omwagala nti ye yakusingidde mu bonna nti ye gwotwala nti okkiriza nti teekawo nti nedda banaye mbadde ngamba ngende mu ddwaliro nedda teekawo bw'oba gwotwala teekawo ne bakusala kyo ekyo kigambo ekigambo kya Katonda ky'owulira ku mutima gwo mumujja gamba nti bayibuli njogera ya politics yokka n'ekigambo kya Katonda okimanyi nti omuntu alokoka leero nagamba waliwo nali ntambula mu kibuga mu mwaka gwali 99 ng'akasajja kali awo kaleekaana kabuulira enjiri ne kagamba gwe mukazi gwe Mukama akugambye munanga akasajja ne kansongamu okuva akasajja lwe kansongamu sifunanga mirembe era ebigambo byako ne bwe nebaka mbiwulira n'eddoboozi lyako ndijjukira wabula simanyi oba akasajja ako kakyali kalamu omusajja nga yayogera kigambo mu mutima gw'omuntu ensigo n'etwala emyaka 5 ng'ekyali munda ekula paka omuntu lwagenda n'alokoka n'agamba wabula ndokose leero naye akasajja nakasanga wali ku William muno akasajja ne kangamba ekigambo emirembe nagifuna ndokose ensigo ekigambo kya Katonda n'ekigambo kyonna kyakyoba owulira kyova olaba omuntu nabagambako omukazi bawe jolonga awo ng'omukazi alaba emyaka gigenze gikuze nawula ng'aweddemu essuubi omusajja amuvulunze omukazi alaba akuze naggwamu essuubi omusajja amugobye naggwawo ng'alaba tikyali chance mukazi mukadde aba atambula bw'ati omusajja namugamba baby girl olaga where are you going omukazi nasooka nakyuka nava ku jalaga namubuuza ogambye eki namubuuza baby girl tell me where going kazi nagamba my god nze ndi baby girl naga yes tokimanyi you look young omukazi byonna ekigambo kyatonya ku ttaka eryali eggimu nga n'enkuba yatonye just ensigo okugwako bweti omukazi gye yali agenda teyagenda oba yali anona munnyo kwolwo emmere bagira temuli munnyo yagenderawo n'omusajja ate bwaki awobeera olindaki gwe ow'emyaka 5 ofunye omuntu agambye baby girl omanyi kyekitegeeza baby girl omumanyi myaka 40 yagamba nze nzire waka yabakubira simu ndi wa baby boy ekyo kigambo ate era bwe yagenda nekikwatayo n'olwaliro gyali nze kyembasaba mu bannayuganda yonna gy'oli kkiriza enjiri ya revolution togezaako gwe ne bwe buziba n'otabaako ky'osobodde kukola Museveni kuva mu ntebe leero ojja kikola enkya ng'omaze okulya ekyemisana ojja kikola enkya ng'ozookuse naye ensigo togikkiriza kufiira munda muggwe kufiira mu ttaka tokkiriza nkuyega ejjirya bw'eba ejjirya zaawo kyova olaba ne babbajjo bagezaako olumu ne bamunyeenya ne baagala okuzzaamu ensigo mu kinnyeddemu emere nti nti babbajjo olumu beetenga ne bagamba nebana basajja baatutomeza
lwaki sikwata waliwo omuntu omu agamba bwati nagamba naye nedda ennyanya zifudde naye kanyanguwe nga tewannazika nteekemu watermelon waakiri kanzizeemu watermelon nayanguwayanguwawo mangu nayisaamu watermelon agende okukola nga waakiriza watermelon zifulumye sittaka kubeeraawo nga jjereere bannayi temukkiriza mitima gyammwe buli kintu kyokola tokkiriza kukola kintu kitaliiko kujjako Museveni nibogenda mu kiyigo okunaaba ne bwotula ku toyi bw'otigamba naye okuba ndi ku toyi naye Museveni olwaleero nkoze ekimujjako ebintu by'olubuto lunuma naye oba Museveni avudde kaati ekyo bwe tunakiyingiza mu bwongo ekyo bannaye nze sikyalina kintu kyendowooza nze mujja kulekerawo okundaba ku Facebook nga Museveni avuddeko simanyi ebirala ebinajjawawo simanyi oba bali babangubi oba bali babanzisi oba bali babakoze eki naye ne bwe ndidde Uganda bwe ndiba sirina data ndibagambako olwo kasita sizibasabangako ndibasaba wifi nimbagamba bannaye muleete wifi muleete data tuwogere ebintu bino ensi ebiwulire naye tewali kusirika nga Museveni yali mu ntebe no kuba yali alina kuvaako emyaka 15 emabega naye tetwalina opposition mwekamba buli Museveni si w'amaanyi kino kye tumutuusizaako kya myaka egi kati tebereza senga twali tulina opposition entuufu lwakuba ebimu tetusobola bagamba omanyi waliwo bakandidenti ababadde mu kulonda kuno okuwedde FDC ngitula ne NRM nagamba eno ewaffe omanyi NRM tojja kugiyitamu eno waffe NRM tesoboka nti gira mu FDC wano FDC ejokkuwa naye ng'oliwo NRM wallahi n'ogenda FDC nekuwa kadi nga naye ekimanyi ate ne bagamba naye wano NRM tesobola wano FDC tesobola ina kubawa NRM ne bagamba atuwoli mbabuulira bino byembagamba mbimanyi mbiinako n'obujulizi yeyo opposition gye tubadde tuyina kati bino bye mulaba batandise okutagalatagalawo nagamba bwati myaka just age bannayuganda temuta muzito ate tumutuule ne ku mutwe tumutuule ku mugongo tetumuwa chance kuba alina kuvaako leero bekamutanda naazibya nga tavuddeko Museveni bekamutanda leero naazibya nga tavuddeeko enkya tuba tumukeera bwe tunatambulira ku ekyo tujja kuba kiwedde naye challenges zo zijja kubeerawo bwe kyoba tokkiriza yensigo eyo okufa munda muggwe ngamba n'ensigo ey'ekigambo kya Katonda olina ekintu ekibadde ekintu ekikukuba ekikunyiga ekikulemye ekikwawudde ne Katonda wo ensigo eyo eya Katonda togikkiriza kukuvaako tokkiriza kudda mabega sigala ng'otambula ne Katonda ensigo ekigambo kya Katonda nsigo ekigambo kyonna ky'oba owulidde ky'ovula bagambye bw'ogenda ku ssomero juuza abasawo baratukoledde ekintu ate si beemulago bawa gulu yiganga wa balongoosezza omwana abalongo babadde babiri omulongo omu naafa nga beekutte naye nga balina ekibumba kimu ne batwala ennaku bbiri omu mufu omulala mulamu naye balina ekibumba kimu balina obbalongoosa oli agende nga talina kibumba onaasigaza ekibumba oba oli atwaleko ekitundu nonaasigazeeko ekitundu ab'emulago ne bagamba tetubasobola ne babazaayo ate oweeyo saidizi eyo abasawo ekigambo omusawo tica kyeyabasomesa nga basoma ekyamera munda mu bbo ne bagamba muleete makansi muleete akambe muleete jambiya muleete embazzi muleete sajiko ne bamulongoosa muleete n'enkumbi buli kisala kyonna kyabaddewo wali ne bamulongoosa omufu ne bamuggyako ekibumba ne kisigala eno ate ne bazibawo ono omulamu waali kyali kigambo kye babagamba mu mitwe gyabwe ne kimera tulwaliro tuli kubibala aboogera tuli bangi naye ne betugamba muli bangi miliyoni 45 kitegeeza aboogera tukyalina okubeera abangi kubanga ate abasinga ne biboogera si byebyo bangi abaali bayogera naye nga kati bakyuka boogera birala kati buli lunaku twagala okubeera nga tulina abalala aboogera muwanguzi nsanyusa okulaba
oyo no she's my daughter oyo muwanguzi namusumba kuva mu second kuva mu somero. Salute success, thank you for coming. Okitegedde hiri kyonkyebaliza Katonda ebintu ebimu byembagamba wano musolo ogamba mbu nombalimba waliwo abantu abali wano nga bo nvudde wala nabo oyo gwembagamba oyo namusumba ndi mu senior 2 awo nayo tubulagana nga bw'omanyi ebyensi buli omu akutte erirye after school nzizemu musanga ku nguudo za Facebook ate era nazzemu namusumbi gwe ngenda kusumba gwe mwana gwe muwanguzi Mukama akuwe n'omukisa. So baganda bange ekigambo kyonna kyowulira njagala nkubuuze abasajja bakugamba bangi ebigambo lwaki oyo gwe walondako wakwata ekigambo kino kifumiitiriza kuno gamba wala bannaye kukwebaka sikyebaka abamu mubeera nga mwazalibwa mu maka malungi n'ogenda obuuka omwala n'ogenda emakerere mu kivulu n'ogenda mu kikoni n'ogenda mu kiwuunya ne weekweka eyo ne tatawo takulabako ate nga on top of that odduse ku ssomero n'ebyokusoma n'obivaamu olw'ekigambo omusajja kye yakugamba. Olw'ekigambo omusajja kye yakugamba mwe ebigambo by'okukyusa eggwanga lyaffe temubizanyirangamu. Gwe bw'oba olemeddwa ekikola leero ng'oli bize flying enkya kikeere ebyo bye babawana mbu Museveni w'amaanyi teri sanctions ziiza ate nazo zaalumi waliwo agenda otukwatako guno omusito mumunyweze omusito tebagutwala ekikulu kasita banagutwala nga temweripyeko temuliiko bajja kugutwala gwe mmwe mubeereeko kati winyi ddolo byabakama sanctions zirumye ne Museveni naye mmwe bannange munyweze kyemukutte temuta munyweze kyemukutte temuta bali awo kati tebalina Museveni tolina gyogenda Museveni ekintu kati ekirala kyatya Museveni amanyi bannayuganda kyemwamukola era kyovula bakati ayagala kuconcentratinga ku kawuzi kali akamukutte naye talina Museveni ajanyiza ow'amajamu besasi mu mutwe ow'amagye we yenyira besasi mu mutwe mumunyigiriza emisolo bw'oba olina osobola okubypasinga omusolo waakiri guwe enguzi waakiri guwe oli akwata omugambe leka nkuwa ebiri onte ali ebiri agiriire mu nsawo ye naye nga tezigenze wa Museveni ku akawunti ate amagye gogamanyi gajja mubanja emyezi egi ow'amagye nga yava Somalia mujja wulira ekinabeera awo Entebbe bajja besasi mu mutwe ojja kuba oli awo olaba akasaayi akakugwako buuze kana akasaayi kavuddewa kyokka ng'oli mbaale kambe guno omusaayi guvuddewa kumbe bakubye Museveni esasi mu mutwe Entebbe omusaayi ne gusammukira buli munnayuganda alibeera awo okumpiimpi mbabuulirira wano era kyovula abayagala kusanyusaako bo bokka fe atunyigirize fe atuzimbira makomera gyonna bagambye fe atuzimbira makomera awalala wabadde nga ateeka ssente azitadde mu education kuba waliyo mukazi we ezo nazo yamaze eddo zibala nti zize naye Kaseija yayisiza statement n'agamba bw'ati ng'agamba parliament kakati bannaye ekizibu kye tuyina nga gavumenti wano ffene Uganda gavumenti eno esipendinga nnyo naye ng'eyingiza kitono very good wabuliddwawo omuntu ambuuliza Kaseija musipendinze muki musipendinga nnyo kuki njagala batuweyo ebintu bibiri bye batukoledde mu kisanja kino 2016 2021 batuweyo ekintu tetwagala statistics tetwagala figures tetwagala GDP twagala mututwale mutulage nti kino ate bagenda nebesi basimanyi ku northern bypass southern bypass miaka 10 mukola akaguudo miaka 10 ebintu temubitunyumiza njagala mutuweyo ekintu kimu kyemwaleeta mu kisanja 2016 ne mukitandika ne mukikola mutubuulire ebyo bye musipendinga ennyo kuki Kampala jjudde enfuufu Kampala jjudde ebinnya mbadde ntutte emyaka ng'emekanga okuva lwe nava mu bodaboda mwaka gwa 2010 n'emeka siitangako ku radio Simba oluguudo olwo olwabukoto olwo lwonna
jja abaana babaddewo nga balulaga ng'emmotoka ejja nga bwe nawaleka ebinnya nga bwe byali myaka 7 bannange era bwe wali Kampala wakati kati njagala mutubuulire musipendinga nnyo kuki nga muyingiza kitono ekirala kiki ekiba spendingisa ennyo nga muyingiza kitono mmwe abaasoma economics temukimanyi nti olina kusooka kubala nnyingizayo olyoka ofune enfulumya kati njagala mutubuulire lwaki mufulumya nnyo era mufulumya nnyo kuki era ojja kgenda okulaba alabamu nga ku tiyagaasi mumukuba baane bannayuganda lwaki mwagala Ntebe mubeereewo omuliro mujja guwulira mulimba kuba naffe abakutte omusito tetuguta ate nammwe bennyini tetugenda bbata kyova olaba bulutu jo waliwo omuntu eyantiisizatiisiza mbu olwokuba nasabye Saala kati mmwe mututta wabula ffe tuwogera bwogezi bigambo netusaba kono netumugamba Mukama twala Kandiho twala Museveni twala Sabiti twala Kayihura twala Otafiire twala mutabani wa Museveni twala mukazi we ekyo kigambo kyokka bannange omwana gwe nokola bwotyo mwana gwe nosomera Saala naye mmumukira ku makya ne mukuba omuntu esasi mu mutwe ne mumutta Museveni nukira ku makya n'ogamba omuntu nti gwe ngenda kukusalako omutwe ate nga amanyi nti watta Nebanda era oyo mukazi agenda kufa nga Nebanda kuba ye yakoze ekyamagezi ye yabyogedde omukazi akimanyi nti watta Kirumira ate nomugamba ngenda kukusalako omutwe naye ffe just bwenzija nenjogera nti maama waliwo oluvubuka lulyeyo oluvubuka kye lwagambye omwana nga tatya abantu bakulu Museveni afe ye Museveni tafa Mukama twagala Museveni afe ne First Family ate mwe kambabuulire Uganda tetulabangako nga baziika omuntu mu First Family tosumagira eriiso kola bwoti mugenda kulaba emikolo gy'okuziika mu First Family gye bagitya mugenda giraba e Uganda ate temugirabangako mugenda kulaba okuziika kwa First Family bafumba mmere ki bayimbayo nnyimba ki bakungubagana ku mmeka amaaso ku lutimbe Mukama abawo omukisa Katonda omulungi ow'ekisa tukwebaza olw'olunaku lwaleero Mukama nkwebaza olw'ebigambo byonna bye twogedde tubadde mu kyawandiikibwa gwe Yesu Kristo yennyini kiwayogera ekyensigo ekigambo nsigo Mukama twagala ebigambo byo eby'omwoyo bikule ku mitima gyaffe ng'ensigo egenda okutulwanguza okufuna obwakabaka obw'omu ggulu ate n'ensigo eri politiko okutwala ensi yaffe okugyeddiza kuba baagala gitwala abaana ba Isirayiri ensigo ey'eggwanga lyabwe bwe yamera ku mutima gwabwe bafuluma Egypt ne bagenda e Kanani basangawo amawanga 12 ku ttaka lyabwe bonna baabamalawo era nakati bali mu ttaka lyabwe Katonda w'eggulu tuli wano twogera ku ensigo eri politiko ey'ensi yaffe Mukama waliwo akakundi akatuzinga ak'Abamoli ak'Abamereki ak'Abakiiti ak'Abayebusi bali abaali batutte eggwanga ly'Abayisirayiri naffe katuzinda e Uganda awo Mukama olwaleero Mukama twakomawo ku mulamwa operation kweddiza ggwanga lyaffe Uganda is not for sale buli ayogerako nga bamugula Uganda is not for sale ayogerako nga bamutta Mukama tuli bamalirivu n'okusingawo ate bwe tuba tetusobola kulwanirira nsi yaffe tunalwanirira ki ekirala Omuyisirayiri n'olwaleero nnono yaabwe osooka kubeera mu magye n'olwanirira ensi yo bw'ofiira ku lutalo olw'ensi yo obeera celebrated general naffe Mukama tumalirira bwe tutyo okulwanirira ensi yaffe bwekuba kufa tuffe lwa nsi yaffe tulime kufa nga tuli babbi kuba Mukama kinaaba kibi bwe nnema okulwanirira ensi yange ate ne ŋŋenda nfa nga banzise enziba ekyo kye kisinga obubi naye kanfiirire mu lutalo olw'ensi yange Mukama waakiri kinaabeera bwe kityo nga bwe kyali ku Bayisirayiri Mukama akakundi ako ak'Abamereki
akakundi akaba yebusi era tukasanyawo spiritually and physically mu linnya lya Yesu. Era Mukama tulinze okulaba okuziika mu first family omulundi guno. Mukama kino tuliddamu ne tukikwebaza nga tuli mu parliament tumusiibula ogusembayo mu linnya lya Yesu. Mukama ne batabani bo bano ne bawalabo nga bulijjo mbasabira. Mukama waliwo awamu wembadde ng'abaana abawala banyumya kye bayitamu, wembadde n'ensirika n'empuliriza era sitaddeyo kyange. Nsaba Mukama osisinkana abaana b'obuwala naddala abali mu buwambe, abali mu buddu, abali naddala mu Middle East countries. Mukama basisinkane balina we bayita, mpulidde bye bayitamu ne ngamba Mukama basaasire. Nsaba basisinkane Mukama bye bayitamu biyitirivu. Waliwo abali waka ku ground nabo Mukama bawe ekisa kyabwe, kubanga ate ekyabwe ekyaffe kirala n'ekyabwe kirala. Kuba ab'e Uganda buzziba nga tebamanyi na kye banaalya, abamu buzziba nga tebamanyi na we banaasula, abamu buzitya nga tamanyi watandikira. Mukama nabo bawe ekisa ekyabwe ekibamala, naffe Mukama otuwe ekisa ekyaffe ekitumala. Mukama byonna obisobola. Abaganda bagamba enjovu teremererwa masanga gaayo. Mukama tosobola tulemererwa, kubanga era naawe watugamba nti empologoma n'obwana bwayo balizirika ne babulwa ekyokulya, naye ffe olituliisa. Mukama batabani bo ne bawala bo bawe ekyokulya, ekyokunywa, ekyokwambala, then ebirala Mukama obitandikira okwo, naye waakiri babe ne shuwaddiru ey'okulya n'okunywa. Kati n'abalwadde bawonye Mukama. Buli omu Mukama musisinkane ng'okwegomba kwe bwe kuli, mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye, amiina. Kinkoze bubi wakati awo neerabidde ebigambo bye mbadde nnina okwogera bibadde bingi. Badde ndina okuddamu abantu abakola vidiyo zange, kati kubanga bwayitamu akajjamu eri ewasooka n'eno kaba kasana nga ne mmakkati awo otabiseemu. Kati vidiyo neemulemu okuteekayo waakiri, kubanga sibaganangako kuteekayo vidiyo zange muziteekeyo, naye mbeegayiridde never again temunjogeza luzungu, temuddamu kutontekako kintu amazima gennyini bayiba ndi politics mbuna ate empewo za Buganda zenyize. Nze njogera n'empewo za Buganda. MMTV please kikome leero, kubanga mugenda oteekayo vidiyo eno ng'omaze ogiwulira. Bw'oba omaze ogiwulira funamu statement gy'oba otuuma omutwe gwa vidiyo. MMTV 256 please. Nkimanyi kwoli, sikumanyi naye nze nkimanyi kwoli, kubanga ate wandaba otya okubanga oteekangayo vidiyo zange. Buli gye mmala gy'oteekayo kiri Uganda, gye mmala gye muteekayo. Waliwo n'omuntu ebiseera ebiranga nti munnange nkugoberera ku Facebook, naye olumu ku Facebook ngenda n'embeera busy nkulaba ku YouTube yo. Bane sirina YouTube. Mukama bawe omukisa, mbatumidde, mbaagala nnyo munnange, mwe munfudde kyendi. Mbasaba nange munsabire, nange nnyina wempita. Nange sebo nnyina wempita. Mwe mugambe bugambe Mukama nti oyo ASP alina waayita yamanyiiwo. Mwe mugambe bwe mutyo. Naye munsabire kuba nange mbasabira. Nze waliwo ne sitera nakwesabira. Nsabira mmwe kati nammwe munsabire. Mukama abawomu. Ate mwena bwe munsabira nze njo singo ate mbanja kufunamu, kuba kati mwena bantu bameka wano ne munsabira. Ogwawulira abakazi abagezi abamanyi okubonyaabonya abaana b'abajja baabwe mu magezi bakola bwe bati. Abeera alina omwana w'omwe waka nga mu makanga yasangamu abaana 5. Kati kyakola nga baguze ennyama, bali abalala obawe ebifi 4, bali 5 obawe ebifi 4. Ono owuwo n'omuwa ekifi kimu. Kati n'ogamba bali buli omu aweeko ono ekifi kimu aba alidde ebifi 8. Kati bali tebanyiiga, ati nze njja bibabuula, bali tebanyiiga,
why bo wadde ebingi baba balabanga ate obonyabonyono obugamba wabula bannange maama ona ansobera maama asinga kuyagala nze okimanyi nti nze ampa ebifi bina kumbe ono gwe wawadde ekimwalidde munaana laba nno bano mudda ku bana b'abasajja ne mubakuba tokuba bana tokuba nedda gwe bawe bw'omala obbawango gwe bawe emigaati ekikulu mwe omanyi mwe emigaati mwagimalamu ekitiibwa bawe emigaati toosi 3 ono muwe ekitundu ogambe bali buli omu aweeko ono toosi emu ono aba alidde mulamba bali tebajja kimanya bala bannaye mweraba mukama abawe omukisa nze mbatumidde nsigadde nze ASP Asimubire I sign out.